Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Okay, tubebaza mwenna abatwekumidde ku Lubalusewa TV ajesa mwegemanya program nsonga ku nsonga na tate tukomyewo tusobole kubanga tuba wa ebyennyini bimwetaaga okumanya. Olunaku lwaleero ndina abaami bano babiri kyemanya abamu bamanyiko ate abamu tebabategeera mujja kuba mubategeera nga bwe tugenda mu maaso. Abateekamu ensimbi tulina Mosh Media abo nno nga babifaananyi bakugu nnyo nnyini ddala bakola ddala ebintu byotabasuubiramu naye ng'ate bakozi balungi nnyo bakola ebifaananyi bakola emikolo nga graduation introduction bakola gundi baby shower parties ezenjalo zonna bazikola ate kasente akasamusamu mwogera essimu zolaba ku screen yo ye director mukubire osobola okubanga okwasaganya bulungi nnyo buli kimu nga bwekitambula bulungi ddala. Abalala bateekamu essente ye Haji Karim Mukisa ono nno ng'asangibwa ku Mityana wali e Bujiiko mutuukire asobole okubanga akulombereddwa eri yennyini Kayingo obeere nga ovaako ebyo bikutawaanya oyina mwana agwa bigo totegera kiki kyamulumba ebimuwoza nti byewammwe genda yasooka amusomereddwa naawe okiwulire. Kansooke mbawa abaami bano basobole beeyanjule ate tumene tufubutuke. Omunda balina enkofiira ayo naaga nti kati obw'enkofiira oba ow'oludda luno ayambadde eno ogundi balesi gimanyi nagimanya bulijjo tera gira nga abantu bagikoze eki oba nsookere luuyi luno tusanyusa obbalaba ku Lubalusewa TV. Okay, kansookere oluuyi luno sebo weyanjule eri Lubalusewa TV. Otandikidde wakyamu eddiini etugamba nti otandikiranga ku ddyowo tutambudde n'eddiini nga bweyogera ate tuswagiwakanya. Okay, awo tulwa ku Lubalusewa TV twongera okubeera nga ate tubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo mwebale kusubscribinga mwebale kubeera nga ate okoona mukadde wali eri. Okay. N'okubeera nga ate munnenga buli notification ejja oluvannyuma nga okebeera ku Lubalusewa olabe ki ekiriyo kubanga eno program nsonga ku nsonga mazima ku mazima. Buli kyola ku Lubalusewa gabeera mazima meereere. Nze King Zenja gemanya gange yawide Japan. Ate gali eri agaddala gajja kujja mu ssaawa ziri. Okay. Sebo weyanjula abatulaba. Nsonso nnyo okubalaba mwenna n'okulaba nga mutugoberera wano ku Lubalusewa television. Omukutu omugatta abantu ku mikutu egy'enjawulo YouTube, Facebook, koseka ne TikTok. Baagala nnyo mwenna ababeerako nga mutugoberera. Erinnya nze Abubakar Hamis Hassan muwanguzi. Musajja alina amannya amangi. Tutandikiddewa mpulira nti mwemanyi. Otandika ddi okutegeera King Zenja? Twemanyi. King Zenja mukoddomi wange kyekisooka ekyokubiri ye tamanyi nti ndi mukoddomi we naye ndi mukoddomi we. Mukoddomi aba yakuwa oba wamuwa kati ku byombi ki? Namuliirako mwannyina. Ayinza okuba bw'aba tamanyi bannyina kati awo abuuza ati anti ani kati banjiko wali ani mwannyoko. Zenja alika muzeeyi we yazaala mbayawulo kino bwati omumanyi kati ngati omukulu byayogera bituufu simanyi anti kakati abo be balina otutumanya ate ffe tuba tubamanyi kati uyo kati mbadde simenti alina ne mwanyi nange gwe ki kati gwe yakwana kati ng'omanyi ebayo abantu omukuga kati nga baga okusembera ku famire z'abalangira abankuseere kati yali yayingira ddala mu famire nga simanyi. Mmwe temumanya nti bano bazze mu famire yammwe? Tetubamanya kati ekyo mbadde ekimanyi emyaka gye mumulagidde mbadde sikimanyi. Zenja mwanguzi omumanyi ngaani? Uyu mutabani wange
Kati omutabani ate yakola amawano. Nedda. Simutani sino tigwozaala. Omanyi ese singa omuntu oli wabanga boss wo. Ebise singa ba boss baganti oyo mutano tugezeka kati oyine emmotoka yo. Oyina omwana gwajiwadde jivugo manyi kati bana abakozi betukozesa tubayita baana. Ayinza ba kusinga emyaka. Nibo batugezeka de emmotoka yina gibagikwatidde bakwega nti owaye mutabani wo navuga emmotoka namba bwe ne bwe tibamukutte. Kati omutani wange nze menta we. Menta muki? Menta gwe mubuuze emirimu gyakola. Mwogerezi wa mikolo akola biki byonna inze. Kyokka nali wano wangamba ate yena nnyini Swabulu ceremonial service. Era nze director. Kubanga byonna bitandikira wange. Omusomesa okusomesa ate n'omusomesa kubanga omusomesa asomesa omusawo n'omusawo amukuba akaki akayiso. Kati gokiza ndo ne akusomesa? Musomesa naye namuyitako. Kuki? Mu bye yansomesa. Ogezanga ebiki? Kati okwogerera emikolo kwayogera. Namuyitako. Ekirala. Ndi walalamu. Bwekuba kukwata audience akimanyi. Nga gwokuba? Nakuba Shona ye n'atema emisinde. Shona agikulekera? Nakkiriza nti mmukubi. Naye nga mpuli agamba King Zenja ku Bombo Road. Ebuli kimu naye ye King ate nze ndi muwanguzi kati byawukana. Anti kati kiribo kiti sho gye twategeka. Kugamba soko nindeko soko gikkirize yakusinga. Lwansonga twategese shonga ya corporate analeta mu karaoke ate nze siri muzanyi wa comedy. Okitegeera mu bulingeri ng'abantu baganyo ba comedian. Kasa wesige noni nojja n'okola obungo dira obo bosinze. Era mu comedy ye yansinga kuba nsiri comedian. Mwe yatandikira. Ejoza godoli wa noni. Nze siri wakwesiga noni. Areka ningo nti olokwa nti shoro ateka mu bantu abali loko. Boka tikiringa kye baagala ono musajja bino okwambala obusekati n'obuteete. Kadi ono yabyambala. Kadi gomanyirwa kiba muta senga stabwa na tolo. Nga kwambalidde ebiteete yigwo omumanyi. Aina n'abasajja bamukwane ku mikolo soge. Uli senga stabwa bahamulese. Goyo manyi sende za sajja za byiza. Ati ekyo kye bayita okutandika ekintu omuntu n'akuyitako. Kuba yatandikira mu kwesiga. Abasajja bakwane. Ewa. Mbadde amasikati. Waliwo omukolo gwali wano. Tetugenda olaba awo nnyinnyini awo. Waliwo omukolo gwali yayambala bulungi gomesi etonya asiize y'ebisige. Si ye mweru. Ababoda uno senga stabua. Yogera amazima tebakwana. Senga bape kanamba. Bamusaba kanamba uyo mubuuze. Nga bagasanga tuwe kanamba. Uyo mubuuze. Tebakulya ebinanka. Hapana. Ekyaramu. Ekyaramu. Bali bakwanyako tebakwanangako. Kuki? Oli musajja musiraamu. Nnyo. Yogera ku lwalira. Nga njogera ki? Bali bakwanyako tebakwanangako. Kubanga nze bwe mba nkola emirimu egyo nkyogerera bulungi. Ndisengawo emasajja. Alimba. Sengawo emasajja. Kati mu byonna abali balose baagala kumanya. Kumwenna ono wabula ekyaleero ekyamazima producer ali ebebegeru njamu bategeeza nga tunatera okufundikira. Era byonna bye munaalaba byonna producer lule ali bikolako. Zenja. Naam. Nkumanyinga King Zenja yabakabaka wa Mike. Ate nkumanyinga director wa Vom TV. Man. Olabanga omwana gwe wayigiriza akuyiseeko okwatibwa nsaalwa. Sina nsaalwa gye nnyinza kukwatibwa. Kuba ekyandetera omulenzi okumusembeza. Mulenzi? Anti nze nganze muyita mulenzi. Ekyandetera omusembeza nga mulabyemu talenti. Naye nga talenti ye bambi tewali muntu ayinza kumukwatako kumuupliftinga. Oyo omulundi gwo gwasugadde okukwata ku microphone bwati. Ayogere. Inze. Noga kamwesige ndabe ebimuvaamu. Okategeddaako. Nemugoma nti jangu otandika byano. Ate kyamunjagaza yali mukozi ate nga muwulize. Kisajja kiwulize nnyo. Kuba juga twali myaka gye gimu. Otegeera naye nga amanyi boss nga ganti oyo boss wange. Yakasonga atokola kino aganti yes mukama wange mpulidde. Era yensonga lwaki asobodde okuyiga byonna byayize nabanga afuna emiko kadi nze kinsanyusa kuba mpitira gati owaye mwana nakuze mwangu. Nange mulaba muombefu. Mwanguzinga wa amaanyi nakuzina akikuba. Sawa abantu bagamba. Mulinange kinza baba nyinganga yes. That's King Zenja. Naye ono mwanguzi atuuka atyo kutoloka kata agenda aliko kave mu Busiraamu.
kakati wali omutadde stories ompanvu mbadde saaga zigendamu teyalokoka nti alokose n'omutima gwe nga ayagala waliwo akawala ke yali akwana ebiseera ebyo amagwe obutwa story kati akawala ako ngewabwako balokole nnyo muneza okutwala ewaffe baagala balokole ekyamulokosa kaali kawala tyalokoka nti bya ddala era we beekyawa n'avayo mubuuzi oba akyabulimu alimba mubuuzi amalayo bbanga lindako omusajja atuwe bulijjo tubuulira birala sitole ekikwatagana kweyo ina kukibuuzaani igwe oyo kyanjogerako nga kyonna kyonna kyabanjogeddeko kiba kituufu yatugamba mbeera yeyamulokosamu ng'obwavu bungi biki kaali kawala kikye nali sikuwa ebiseera ebyo nedda wuyo bubuuze kikye nali sikuwa buli kimwana okimuwa nga newe mani nawe 2,000 tugula akakomando negome tekwata fooko naye nkwate fooko netuli akakomando nga kajjama awo wabeerawo olutawo fooko zezikubagala lwakyo osika ekyange weebale nnyo okitegeera kwegamba sitole ey'okulokoka sigano nti oba nti embeera ali emunyigiriza nnyo nedda jasi kali akawala nga kalokole nnyo nejyalokokera akanisa kaaliyo nga oba kaali kabiwempe olaba wano kugundi wano ng'okiira ku mabanda waliwo wano wali capital feeds kati woyambuka kaaliyo mundandakaawo waliwo n'akasomero baba bakayita n'obwo omwana abadde ekyava mu busiraamu era buli muntu yanenya nnyo n'oleka omwana n'ayonooneka omwana kati taba byagenzeemu sima biki ayimba aleluya bayimamu bonna nga banenyaze baga bannaye omwana omufe kyomulaga ekkuba omututo nga nange takyampulira olwo ku muwala atabuka nga nkuba amasimu gange agakwata ono ze njera agenda kuŋŋambyemu sima biki baŋŋambye biki oba bakomawo n'akawala kabba oyo kamubate nga talinanga muli kikomero kya 2 juga twalinga tulina obusente bwaffe twalinga tusevinga otokawoga ti wetulinayo ng'oyagala obulamu bwa Lucky-Zale osobola osevingaga tonnaigula buutu gwe nga lwaki sizenga kati gwagabe ti nno engoye zetwambala sente nga tuzijjawa anti tuli mu mbeera eri enkadde and at least weeri director wa Vom TV twabanga n'obusente bwaffe tufunayo 5 tufunayo omutwalo kati juga kati twakolanga nga twena kiredio kya muzeeyi waffe gwe twakolanga tugenda tukubeeyo ebidongo kuba twalinawo ne disco sound tugenda tukubaawo ebidongo ne mufunayo ke mufunyeeyo ne mulyawo ke muliddeko ne mufissaako era nga yaterekanga ye muwanika kale nga olowooza nti wayi tulinayo mmeka tulina 2 bitawo noga iye gyabadde ena ndaani azikwatamu oyo yennyini yemuwanika omusajja yali muwanika naye ensimbi azikwatamu ng'azikwatamu n'atwalira akawala yali muntu mulungi nnyo ne mayoga nga tannayingira mu ezo mbeera nejjukira obulokole bugamba tobbanga omuwala yali tasobola mu advising nti kyokola kibi omuwala kati ono ye temu yatuuka nga akawala ke kamuvuga naye akawala ako kaddawa muwanguzi okyakawuliza nako byakawala sibimanyi ekitegeeza abalenzi bagweramu ddala lwekyo ate oyo kukikolagana abakyala abuka lwaki kati nze kyennamulabako si musajja kale amalaga kwana naye waba asiimye unagano nti ono omuntu mwagadde omanyi bagamba simati n'atawulira yasabala gwa bbumba ye kasaga ati ono omuntu mbagadde ugati muno omuntu ali bwati ne bwati amala kugwa mu buzibu naga amaki bangamba kyali kituufu katuddekewo muwanguzi wangi omusajja byayogera bituufu oba mu byonna ekyakawala kyo si kituufu naye mu byonna tusooka kwebaza muzeeyi waffe eyatugatta muzeeyi Kennedy nze taata wange era ku kyalo kuno bamanyi ndi musaayi gwa Kennedy waliwo omukyala twafunamu obutakkaanya naye naga ngenda kukulopa ewa taatawo yanoonya muzeeyi Kennedy ku kyalo kyonna naye muzeeyi Kennedy yatukuza bulungi nze bwe natuuka kuno yansembeza nesanga muganda wange Zenje ye yanjigiriza microphone kituufu kyo kyayogedde mazima hakkun yajinjigiriza naye ne twawukanamu mu microphone enkozesa byawukana yali mu walipan ate nze ndi mu bassebo ne bannyabo kati byawukanamu tusobola kuba nti fenna tukolera ku ki ku microphone kugamba nze ndi MC ate ye mwogezi ono mulungamya mwogezi oyo MC ate nze ndi mulungamya
Kiki omanyi ku Zenja oba tojja soba mwogerako engeri gye yakuyigiza microphone? Nedda Zenja muntu ayagala ate muntu akyawa. Kuki? Bwakukyawa aba akukyaye kyenyinza okugamba. Ekyokubiri Zenja ye muntu amera mangu oba wakasajja. Amalala mangi anyiga mangu alabo muyitako wanyiga tadi muko kya kumuyitako. Genda ayawule enjolo y'akasajja n'amalala. Si kasajja nti afuna ensalo amalala kangambe ngayite mati malala awo gennyini begasula n'ebigo ago. Zenja gajja mukuba ekigo naye nga musajja mulungi gali wadde gakinkuba dda. Kati oli wala singa oli wala nnyo singa simalala naye nga mu byonna kyenyinza okugamba nze mu bulamu bwange nga bwakugambye nti nze ndi muntu awuliriza ate omwetoowaza. Nzikiriza nti ono ansingako, nzikiriza nti wano yadde ono musingako nina kwetoowaza gyali. Kyekinfudde okuba omwana w'ematugga nga nava Butambala. Tolina dde kyomumanyiko ekintu nga ye bwagee nti gwe ku bakyalo oli muzibu nnyo. Bukookolo bugeyana. Zenja asukkawo kuggwe. Aya Zenja ekyamugaana okuwasa eki Tamasanga. okuteeka omukazi ewaka bakyala ayagala nnyo okulaba nga Zenja se mufumbo bulijjo ani akanyiriro tokalaba yeefaako yekka. Buli wonyirire nnyo oba weefaako wekka ate ani gwe anakkulusanya omulala. Wona ni akusinga okunyirira. Omuwulu ye yeetetenkanya butya bwangedde kakyayi biki naye kati ono agenda okuva ewaka ajja bamusibira n'entaana ti munne egyogenda toli eyo onze tuuka munne nga baluddewo okufumba genda ne kano. Eyo y'omwayi munne abeera mu mahabba wali eri wonna wonna. Naye nga nange era ndi musajja mufumbo. ngubale mukwano goto mugamba. Zenja teyampita ku mbaga naye nze namuyita. Wambirako ku mbaga yo? Nakuyita n'otajja era nanyiiga nnyo. Nagenda ne ngamba omwana owange gwengeze nakola omukolo era ze n'obuza abakyala b'omu katale wali baba nabuuma ne bagati muwanguzi mukyaye. Ye simanyi bute natandika kuddamu kwogera nawe nali kyaka kuddamu kwogera naawe lwa mukolo. Omanyi okubanga emikolo giwula bulizi mu ngamba ate nga tuna babuuza nze ye Zenja kati programu ne babuuza programu tugenda wa jukira kati abantu bonna bamanyi nti mu bulingiro omukolo ngulimu. Wekitegeera ayina tulaga balaga nti togulimu abatagenda ku mikolo baane nyanzi. Zenja ne muntu tuyita muli bantu babi nnyo nimbaga nti banne amazima gali nti nange ng'omuntu ku mukolo saakola kisaidi wanti oli si muganda wo nibaga kituufu muganda wange. Wekitegeera kambuuze omwana gw'ozadde oyagala amale kuleetera bbaluwa. Omwana gw'ozadde naye bw'oba tewamuyita ku mukolo wakola bubi. Omwana gw'ozadde tolinda bbaluwa wabula bwakkubira naga nti munne ngenda kukola ki yakola omukolo. Wuyo mubuuzo oba yali ankubiddeko. Okulya lwaki okulya kubaawula? Nze empombo tezimalamu. Zenja sebo bwekyo ino mmanya tere exasola kwogerako birungi. Kuwaga kati ye kenyinyi nti ayagadde kwedefending ati wali mubuuza nti wabanga yali akulabira bulungi ki ekyakujjayo. Era nga ye bakyala akyogedde andi kati ekyo ayagadde kukireetanga kwekwasizaako nti ojja kuza nti waba yali akulabira bulungi lwaki wavaayo. Era bangambye nti abakyala kuba era amanyi nokibubuuza nti bw'aba yali akulabira bulungi ate lwaki oddukayo. Omuntu era nga buli kimu kiryoka ate bw'ogendera oviirayo bwereere. Kale abakyala ebiseera ebisinga nkolagana nnyo ne ba directors b'amasomero kuba nze ndikodinga Bulango gyemirimu gye ntera okukola. Kati ebiseera ebisinga nti waliwo abakyala abamu abankubiranga nga beetaaga obbakubira zi drive beetaaga okubalangira n'ebisigadde kuba nze ndi ebiseera ebisinga nkolanga marketeer. Kati wealabanga abakazi be basinga okunkubira ate ne byagasoma mbw alina abakazi bangi n'ekitabo kijjula talina n'omu gwe yali alabyeko ola yakeberanga mu ssimu yange naga nti kati ono omukazi ono nga mukubidde emirundi 3 olunaku biki okitegeera weebito naye nga omukazi agambye mwali mutuddenga wano n'olengera agenda n'ogoberera. Atagambye twali tutudde agambye nti muyinza n'okubanga mutudde awo n'olaba atambula naye Zenja n'odduka. Kimanyi totya ffe otya Allahu. Naam. Gw'olaba owezezza bameka abaki
omusajja yenna tabalirwa abakyala sinnabalabana tabalirwa abakyala olw'ensonga tulina okati banene abaana betuyagalako bino ebya high school ebyo okitegeera abo kuganga omanyi bino nga muvubuka awo ebyekirenzirenzi webiti olumu kati ate si buli gwokwana nti omulya ffe tukwana abawala bangi naye nga tugenda nakumulya kati obukwana wakyalo nakyo mwagazi andi kakajja sikumalako stress olina bikustress nga ti kamale gakwana ono njamu kubya kasimu twogere mbu ebityo biki mukyala ayogedde mazima mukyala ayogedde mazima agambye nti ye alaba buli omu nedda n'agenda no ne mu Luganda waliwo olugero luga nti kwana mingi weesige mitono kyekimu wano ti tukwana bangi tulya batono lwerugero kyo lwalutegeeza kono nga nakudde gwe oyo omanyi abakyala oyo bayina ani yegwe nina bameka sibala nakubala mbaliraayo kati kana akatale kake matugga wakamalawo akatale ka kabaka akatale ka kabaka ematuga aba bakyala balimu abakadde kadde abo kyabakoze naawe abakyala bakulu omuzungu agamba eni kyuduleni nkoko baana katonda akyanyambye kimu nze sibuukira bakadde ekyo kyo zenja nkyali wala ntandika obamenya omu ku omu menya teroga kwasanguza amannya g'abantu mu kamera wano naye siga kibadde nga amateeka gatukkiriza mbadde nja kukusomera layina apo awo gwobola wanyina bameka banjiko okwaga kati wengattako bamaama gundi eri waggulu bonna baalimu batambula mu bamaama gundi maama gundi waliwo kalika musabo okyamuwuliza aliwa yenna musabo musoga waggulu eri mu faraawo musabo musoga yafa oli semwandu siri semwandu kubanga saamwagala tewamwagala gwange tondeetera kwogera byama ayi ensasage yali waggulu eyo tewaliiwo sasage yabo gwolaba yanoonyesa zenja tunoonya mutabani we batugee nti gwomukwese gwomuyina nti ate kiki zenja yatwagalidde omukyala eyo gundi yo tugireke kubanga ku kyokunoonya tuveeyo ku kyokunoonya gwe gwe baasinga ani amajambi anga gaavuuma bandeeteranga emisango egyoyo zenja tuwa ku story yawo ali ku Pentagon wa Pentagon yekavunza eyo sina kyemmanyi kyemmanyiyo eyo nali ntadde ekizinayo ne banziba kyokka tasobola kugamba kirabye nawulira tebyali bituufu ebyaki gwawulira biki nawulira nze mbiyina bituwe oba bye wawulira bye nawulira bwe baali bamutemedde nga akalakata muka munne bye bituufu zenjo wange ofiira mu mukavu yako no amawulira gekyamazima ate nno ngawulidde na wano badde sigamanyi aliwo gye baali batematema muganda zenja waliwo omulago bayita zenja mama erinnya lirimu lyeyo lirimu naye era newogenda gundi ku Google nosearching bajja kuleeta bazenji bangi lwakuba nti spelling yawokana abasinga bayita bazenji okitegeera naye nga eryange liri zenja ZENJA ate eryamu bazenja naye nga litandika na X nga olaba erinnya nti Zavia okitegeera zenda okategedde tuli ku story awo na Google tutegedde kati ebyo simambu ate amajambi abikisi bimanyi yabimanyi gwabitegerako nabiwulira bakyavavuuka abato begumbuludde nnyo kyetagana ofune omuntu omuye nakuwa story eyentuufu kubanga goba byogerako olwedde wendi nkugambye sibimanyi naye lwaki mwenna kati mbabuuliza wamu lwaki abavuuka abato begumbuludde nnyo okwagala abakyala abakuze mu myaka bwavu nsimbi tandike ne zenja avuuka bato ekibagaza abakyala abakulu oba sijja kugamba ekibagaza ekitwagaza kuba nange mbaagala abakulu bagala ennyo abakazi ze bandabira mu covid naye nga siga tino nti wanti nabakwana nti nno nti lwabwavuye abakyala abakuzeekuzeemu kale oba abazaddeko kitegeera akyala azaddeko esooka kyabina banguye ensonga bwemukola gundi programu nti bintu byagenda kwekwasaganya kwewako bikiye ye ajja already akola ki ekyokukola akimanyi naye kati bano abawala okitegeera bano bagundi basireya bikisitole omuwala agenda nakulya obusente bwo naye nga ne mu birowoozo bye tobeeranga namu batakwagalanga nako naye nga ali kusendeyo ameketa nagano nti mpeezayo airtime n'omuteekako omutwalo gwa airtime ate nakubiipinga bubiipinzi okitegeera naga nti ambala njaga nsindikiro 20k buli wakuba essimu yo ye abaasaba ssente okitegeera gula omukubidde akasimu okukola kyo okumumiitinga
eve ebera kwa another line wekitaba ekyo ogikuwanga takwata kati nasanko misiko kati nasoka ku bipping nga wasana kunga mmeka misiko najiraba ne nali bize bane nali aonga ne mami ali awo atenga asinza kuba simunga mami wali bichi okitegere ye eva tabula ko excuse alikati bana akyala bakuze ne babanga batwanguyiza ensonga tomuteka mu kasente kanji nga mmeka omuteka mu kasente kadunyi alikati abakyala kati abazadde kwe kaso yagala omwana we ebisigadde olyanga mu road gwe kasito yagala mwana we omwana ajja n'omuletera yawo akantu omugulako okuzanyisa biki banne we bali kwagala mwana wange banne omusajja ono singa kale nazaala mu ggwe tukati ate omwana teyeefiira yo abeera eyo nobuuza naye taata omwana abeera nti affe twayawukana n'okwawukana okategeddeako anoma nti amunono gwendiko ninga ngali ku namwandu abeerako abamukayanira bwokikwasaganya gwe basingo mother munefe tubabeerera bazenze basingo mother singa nze mbabeererawo bambi okwatibwa n'ekisa weebale nnyo mwanguze abakyala abo lwaki bakolera nnyo ninze ekyaramu ekyo nedda tebankolera nze abakyala bakulu tebankolera olw'ensonga ti buli mukyala aba n'ebizibu bye ekiba kyamulesaawo okutambula n'agenda nono n'oli abamu n'ebizibu bye kubanga ekisooka aba teyagumiikiriza omuntu yenna zera muganda wange zenje musaasidde timbabeererawo oyinza okuba nga obabeererawo naye nawe tebasobola kugumiikiriza kubabeererawo kwabwe kubanga omuntu yenna nze ebiseera bisinga ngamba nnyo abantu nti omukyala asobola okugamba omusajja nti musiru naye ye ne yeerabira nti ye musiru asooka olw'ensonga nti ono omusiru gwoga nti musiru ye yakujja ku ekyo ekyali ekiruubirirwa kyo n'ogenda naye n'akukyusa kati obutagumiikiriza abakyala kwe bakola kwekwo nti ye asuubira nti ono amuzaddemu omwana bw'aba tasobodde kubanga amuwa buli kimu yasuubira nti ajja kufuna amuwa ebiki ebirala nze si kibeesingirako nnyo abakyala bakulu tebakubeererangawo ngaani bambere saagala kwogera mannya g'abantu wano ku mpewo kuba kimanyi lubaluseewo bagiraba anti yes bagiraba naye nze abakyala abakulu nze kisooka abakyala abakulu baba bamaama bange mama gundi wagenda omuleetegeeza walya nnyoko maama ani mama gundi oweera eri waggulu eri maama wange kyenkugambye tonyogeza byama ati kyenkugamba tukubire bamakaalu mukubire mama kaalu oyo senga wange tumukubire mukubire yo akimanyi bulungi nnyo tumubuuze omukyala oli akimanyi kubanga ye nze kyankubuulireyo ekintu kimu nze ni muntu w'abakyala naye nze buli mukyala aba maama bw'ataba maama abajjajjange bw'ataba jjajjange abasenga wange okiwulira bulungi ate abawala bannyinaze kati baabawala bo baagala nnyo baagala kuba mikwano gyange oyo gwolaba yalyanga abakazi abakulu lwakuba kati yawasa omukazi omukambwe omukazi ye mukulu muwala muto naye omuwala oli mukambwe yamutegeerera ekitegeezo aramu obadde kimenyewo ekyo si yakutegeerera kubanga singa yantegeerera waali mpise wano naŋŋaana nti tovaawo kuba ntuuse wano situuse wano kusaawa nga bubadde bukyali bwakumakyanga ageza okuba omugayo nkiŋŋenze kukola era naye akimanyi nti nze olunaku olw'esande mbeerawo naye okumanya omukazi oli mukambwe anze n'okulaba ono bye yayagalako nga tannaba mumukwana so banga nti oli omukazi wamwagalako nti omukwano byagona gati omwagala otya onaafuna emiggo gye kyokka nga ono yamwagala dda nga tabayi tino noono ali mulaba nedda omuntu yenna omukyala yenna anaweebwa ekitiibwa alina by'alina okubanga kati era nze nsaasidde oyo eya ex wa Zenja nti ekyamugjawo bakazi omukazi olina okubeerawo mu bufumbo n'olaga bali nti gwe nnyinimu kyogamba kati ne mukazi wo omwagira okola ekyokuyombesa kuba exibo nze mukyala wange akimanyi bulungi nnyo essimu ezange tezibeeramu zipatani
Era nebo nze ndi ku WhatsApp. Ge mateeka gali. Naye WhatsApp eyange. Kamukiza nateka mpatana. Ageza agiteekemu. Nedda. Tekuba Abajja kusula mu ddi. WhatsApp eyange. Era sebe watandika ddi. Siri ku WhatsApp. Kuva ddi ng'oteeka patana muguni mu simu yo jimpe wano. WhatsApp eyange etudde ku simu ya mukyala. Amanyi lwaki etudde ku ya mukyala? Kubanga nsiriimu mizeza gy'abakyala. Tekuli kiba kuwaŋŋana kiki kitiibwa n'omuntu anawangaza obufumu kati nze kye nagaye nti nze ndi mulungamya sirimu ogezi kankubuza ekibuuzo kati nina okuzimba kati oyo mukulu wange naye bagana negooza dda kkubira eŋŋoma n'okola ki n'obiibyamu kati oyo mukulu wange yava ku mulamwa kitegeera obuzibu bwe yava ku mulamwa buli obu kubanga ye buli gaali agikola ki tasosola mukulu muto mukadde bonna atwala buki buli amusekera kiyenze omuntu mu bulamu otegeddwa okuba ne privacy oba oyina bano kyogamba gwe buli kyokola kyonna kyonna mukyala waino kimanyako lwaki lwansonga omuntu olina okuba ne privacy ng'omusajja obayo ne biwerekeramu naawe nga ne mba mwawukanya ayinza obutadde eri kwogera buli kimu kyonna webisa ebisinga abantu we mwawukana era ne mba ba mikwano mwina bye mweyogerera bye mwali mwatereka kati mwabakyalina zigundi zammwe kati ono afuba nnyo abatanyiza yemmwe bakawundo kakubya eddinisa omukyala eyamuwasa fe abakuba ebirayiro twafuuka omuntu atya singa gwe bawasa ekisooka omuntu awasa alina okubanga mukulu ekyokubiri olina okubanga olina ssente kati abo bazenja babawasa kuba bo baagala bakulu okitegeera nze nkyasokola likodi nakola omukolo nga seesonze nga tebansondedde gwali ki nengukola omukolo ne nguyimirizaawo kwali kukyala kuwoowa byonna akyafumba akwoyogerere wano nga tatya mungu tatya ffe atya mungu we atugambe nti gye yakyala yali mu maka nedda gwe gye wasookera gy'okyali akiŋŋambe gye wasookera gy'okyali nze gwe nayanjula gwe nagamba nti anyanjule mu bakadde be ne ŋŋenda ne nsula basheekhi ne batuwoowa wakamwanjula myaka 3 temwamala mmwe emyaka 3 temugyawera mwazaala omwana we ku mwaka gumu ne mwawukana giba giweze omwana yamuleka kyayonka yali akakyali ku mabeere namugazenja kwata omwana wo omukazi wamukola biki ebyokumuddusa emisinde kyekiri kye nagambye nti bw'oba olina kyoyagala okumanya ku zenje olina kibuuza okategeddeako nkategedde kane nga olina kyoyagala okumanya ku obuuzaani kati ye lwaki abyewaka n'ebibye anti kati omukyala ali kulubaluseewa bino sewa biki biwayogedde byatandika ddi olaba bamuyombesa ku x kati omukyala nza okuba tugeze nga adde atambula agenze kudduka kubaako byagwe agati mama goni nti omukyala noli omula nti oyo nno sebo yali mujjawo nti ekiki yani nti ye Shamimu kanzira ajja kumbuulira omukulu omusanga afukamidde Shamimu yani tetwane Shamimu ati Shamimu yani soko nnyonnyole nti ate Shamimu ki olumu ayinza obbanga mukubye n'ekifaananyi nga nti ono yani oyo mwatu oyagala kubya ddati mwakola ki mukulu tebakulawanga tuli eno nga tuloza oli bulungi ng'amaka gali ttayatayi yalibanga neza nadi zibazijja mudda nawasa poliisi yalibanga neza nadi awasa LDO nawasa mukyala era omukyala ampuliriza omukyala watuukira okuga nti toteeka patana mu ssimu WhatsApp eno kubanga eri open buli kimu kyonna kyonna nga tuli open kubanga neye teriimu patana neye teriimu kubanga ye komanda yafuga kubanga ekintu ekikuteesa patana mu ssimu oba olina by'ozibiikiriza kati sirina nnyo kyenzibiikiriza afa abamu tuziteekamu nti essimu bwebeera mu nsawo teyinyiganyiga gwe kyekikuteesaamu naye kati eyo essaawa eyo teriimu eyange mweri anti labayo kati guno omukono gujjamu anze eyange tebekola ki era ekibiteesa open kubanga abantu bangi nnyo sente zaabwe zifiira ku akawunti omanye ekizitirako terekamu bipatana kati nze nkimanyi nti ebyange sente zokulemya ku akawunti esimu yageze dinako sente zibeera ku simu ziba ku layini bisoboka dinako kyogamba tesobola kujja mulayini oteeka mu simu ndala n'okola transaction okimanyi nti abaami bangi nnyo nga bw'okubira mukyala we kati singa okubira mukyala wa zenja n'omugamba mbuulira pini koodi ya bbaawo eya mobile money okimanyi tagimanyi mukyala wo injikuwe omukubira zenja tewandire essimu
oli yakuyiye sagala bakoyiwe mulundi gwakubiri olaba ye amazima gali nti ye ebisigadde nonna tubikola ye nenze abakyala bembeera nabo bonna pinikodi yange ya banka abagimanyi pinikodi ya mobile money abakolaki abagimanyi oba muziba wala kuba tekuli kiriko nedda kubairako akasente ne olwokuba nti kadi fe juga kati emirimu gyaffe esinga ffe tukola kiro tutambulira tukola mu bibaala osobola kati ngo ova kuyiriba ova kukola kasente ko nofuna accident okitegeera ofuna accident tosadde okwogera dde okukola ki ate sente ziri ku account kati omukyalo wanga tuwamuwa gundi pin code eyo kuba kati omukyalo wanga muwa pin code aganti anedda kangene nkwate wali eri gundi enkole ki ngene nkole withdraw ali ku gundi nkwate ATM ngene njeyo kasente akanatutaasa kangene ku mobile money nje akasente akanakola ki okitegeera teruke kale omuntu otegedde okuba ne privacy nesi ku buli kimu kubanga eri asajjamu nga bakopi nnyo okitegeera ngono kati nga asobola n'okuba n'ebyapa n'abiteresa mukwano gwe akukuta tayagale wako omukyala akole ki muwanguzi mukopi aliwa anti kakati oyo kiki kyeggamenti kakati ono ye bamufugira ku mwagwa muntu kati onabaako akantu konna kaagula okitegeera ne bakawulya buulizo nti hawo wayi nti omukulu nno alina akasente kasonde ayagala gula kapoloti omukyamugatisa bwe watandika ddi weyagala kuzimbira mwani kyoga muwanguzi bano bakwatira ku mulyango n'omukebera z'akoze weebale nnyo ku mikolo era omukyamuza ti ogenda kukolera sente mmeka tani mune bano mikwano gyange kale bajja kumpayo nti 10 bamanyiiraani sha omukazi yagamba tetujja zikolera naye ogeza sadde okwala omuzindalo gagaizo tetujja zikolera abamutuufu kubanga omuntu yenna anaakuzimba tasobola kunzija ku mukwano gwange kubanze munnyonnyola guno omulimu guzze naye tugenda kukolera ki kubanga amanyi bwe mba ŋŋenda wali eri kumpi ŋŋenda kukolera mu matugga akimanyi tikati mwami wange akoledde muki mu matugga lwaki tubabuulira wa gye tuba tulaze sobola okubanga ŋŋenda mbalala bwe simugaa nti ŋŋenda mbalala nenfuna obuzibu bakubiraani iye kati ebiseera ebisinga gyensonga lwaki emirambo egimu gizaawa ne gizaawa kati era gwe zenje atabuulira mukyalawo gy'oli omulambo gwo tuyinza okugunoonyeza omwaka kiriwo ekiti kali gwe kyolina omumanya enjovu newekogere tesobola kwenkana mbwa nze nengwa bugwe kukuba onemba ngudde Masaka era oli kasagala nti onaani ono zenje ono kingi baba kutegedde baba ntegedde nabe Masaka face eri common nnyo kale nze kisinga okwewunyisa nze nvano nengenda erira okitegeera mu bantu 50 temula bantu 5 bakola ki kabakumanyi nga boogera batyawo zenja MC binkan edubala cherango bikale bini ekororo gomanyi nze nagenda yerira so ne basalira n'enkoko oli andabula byogundi kadinga yanda bakeno era olwanda bona gati no tubandi uzeko ne waffe ajja natwana yantambuze ekyalo kyonna nga buli makago wantu naye munno yamanyikiddwako nnyo wala eyo bansalira enkoko ati bo enkoko bagita gweno ndozo zibede nyingi bazita mangweno nagati tukuwe gweno koze bampe basibirira enkoko kati ki ekinfula number 1 MC sijja kweta number 1 ola King Feed Mike wona asanga yerira ojja kusanga olimi nga ngeza kukwatagana n'abaayo okitegeera njegero olimi lwakola kiro bawulira lulwe mbasi lumanyi nnyo oteekamu oluzungu n'oluswayiri wona asanga n'oluzungu otegeera kati gweyogera nange oluzungu aje twogeremu kati tukola interview nga ya luzungu rujja gikola luteddako nga ne muwanguzi kwali muwanguzi anagisobola anti bisinga mugambe akole statement ya dakiika 2 nga ya mu luzungu bisinga kale dabayo kati kangolo kano ka introduction ladies and gentlemen you welcome, you're watching you are watching Global Lusewa TV. On the panel we have Zenjaman on the right hand side, Ajay Samuel here, alongside Abubakar Amesa and Mwanguz. Together. Thank you for watching us. Don't forget to subscribe. This is Global Lusewa TV. Don't touch your dial. Mugambe na yako ogeremu ako. Nsonyo okulaba abali ku Muluzungu anti nze ndi musajja muganda kale ngachi namuganda nti ye MC nedaze ndi mukyoli atenze ndi muki mulungamya ndi mukyoli kati omuntu omulungamya ekifula MC wenjawulo ndinajo onajo jogenda nga abantu ekyamazima nga temuli baganda katugeze ogenze mu Lusoga mu Basoga eri ate kali mu Basoga yansingayo yusubu musajja nze ndi mulungamya bagamba nti oluganda olusogo olumenefu lwe luganda luki
olutuufu kati Buganda ne Busoga bali batya wamu bali wamu naye nengera unsanga eyo sebera nekwatira layini eyo jinkwatire toginkwatira dda jinkwatire kati aye banabu tetusanga era okubabona ku mpoza kati baba batulabulabye kati ono yabimanyi ebyo kwenyo kati olabanze wano olimi nga terulimu sente siruyiga nze njiga nnyo ennimi eziriko sente Luzungu Luswahili Lujamaika twogere mu Luswahili Oluswahili kati gwe bako kyombuuza ekirungi leke nyenyini olumanya Zenja habari habari mzuri habari za kwenyu ndiko sawa habari ya nyumbani iko kama kawaida sasa bibi bibi iko namna hivyo sio mzuri sasa ile tumepigia ile bibi simu alisema alikuwa na wewe sasa Kimaya alipata kwako ulikuwa wewe iko na bibi mingi sana alikuwa kudanganya alikuwa kudanganya kwa nini sijui yeye alikuwa kudanganya wewe mpendezo ya bibi mingi sina wa bibi mingi mimi niko na bibi moja peke yake nani huyo walikuwa kuongea na yeye yeye alienda milipata ngine siwezi kuwa na bibi mbili mara moja kutomba ndio alikuwa iko mingi nani kwako mimi mimi siwezi kutomba kama mimi niko na bibi moja mimi nakana huyo peke yake kama yeye anaenda mimi napata mwingine habari mwanguzi mimi siwezi kupenda wa bibi mbili mara moja hawezi mimi siwezi unaweza kutia moja kwa room moja nyingine kwa room nyingine siwezi wewe unaweza mimi siwezi kama hapa naweza na mimi siwezi and why you King Michael mimi ni King Fid Mike not King Fid kutomba tu okay ngatuumba umbula ko balero tugenda kubatumba no tugenda kutumira kubagalwa abaffe twabekanga tenga tufundikira ate tulabe butula tukomya wale balo TV bichi tunaba tubaletedde ndo tubaye tutegeera Zenja ne mwanguzi kwa batuge erinnya yali etuma agenze ku mukyala omulokole era munana bange buli kimwachi wangudde omukyala amuwangudde obulamu abuwangudde no muri aizo bati ya muri yako mwanguzi akawala ko wakalya sekamanya nti tokyakajjukira kati okala bwayagadda kati ne bola byagala omala okuleeta emmotoka empya tikikuleetagisa kujjukira nkadde nkutegedde sibula abatulaba olabe ti azze mulayini eyo amaze ne mutegeera naye bwaba mukuba tatugamba koffe akimanyi era zowanga akimanyi nti namuwasa nga ntawakadde era bwe ndiba nteeta haki ey'okubiri jamugamba nti nange tebankubiranga lugamba ekyo tuli okwesanga yoyo mama w'abaana ewa fundikira oyo yengano yo kuzita nabaawo ozo musanga nga ali mutuza mu mbogwa munno mukabi nokati okibe noti otuzo mu sibula batula okay abatula ku Lubalusewa TV bane tuyanza nnyo tuyanze okubera nga mutu w'obudde notikako kaddatako noga nti kan ndabe ku basajja baneeno bambita King Zenja MC bane mwale kubera nga ate mutu agala Abalubalusewa TV nenga bane mubere nga mugenda tokuma ku TikTok kokka ne ku YouTube genda story nonno je kwa ku TikTok Facebook ku TikTok tekako katono nnyo ne ku YouTube story je gwerayo okategeddako temera bya ku subscribinga nonyiga wali eri mukade okategeddako ate nga no wali kugundi osobola okusharinga ne munno nakola ki nabanga akando akakalabako ne ku Facebook ku bakyala bo omanya ku mukyala bo batumidde munanna bakyali bange bakiranti bange ono nabe nkwasagana nabo emirimu okay nawe muzika Zenja naye alimba bakyali be bakyala be njagala okwebaza mwenna abatulabye ku Lubalusewa mwebali nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza omwanjuzi waffe mukulu aje Samuel atukyaza sebo webali nnyo webalire ddala njagala okwebaza Seka Karim njagala okwebaza Seka Karim akubanga kachai tukanywa njagala okwebaza ebyokula se Abdul Karim yateeka mu sente yono musomi weddua Seka nja kujja nango osomere koko kuddua ne mugana ngono mwe kuddua nsinga kwagala bwe Mungu akutaasa abakyala abo kubanga buli mukyala n'ebizibu njagala okulabikanga nebaza nnyo director Sunset Junior School kubanga otulwanyeko nayo yo taata wange nagambye ku kibuga kuno nga Zenja we yagambye nti batata nina bangi yagala okutumira ku taata wange Muzeike Medical Anzi oye taata yasooka okundera muno matugga nebaza director wa Sunset Junior School kojja wange
njagala okwebaza ennyo mukama wange taata wange ate brazo wange omukulu Kizito Brian Musoke director Alpha Junior School. Okay. Oyo waninya walinya era ye muwandiisi wa Swaburu Ceremonial Services and Entertainment. Tuli balungamya ba mikolo omuli okwanjulwa embaga n'amatikkira. Njagala okwebaza abalubaluseewa television asyasigaddeyo bali babiri omukulu Kagere kwoteeka ne Katabira Hassan Muhammadi mikolo gikyabawuba naye ng'abamu nabatemakodde ettaffaali omukulu ono gwentudde naye nze namutembeeta ensonga ne tuzitemerako ettaffaali kwoteeka n'omukulu ataliiwo omukulu Robert naye ettaffaali nalitema dda evunike twalitema tulinda kumaliriza Lubimbi tuddawo Kagere yasazeewo mukama mulungi so twagala okwebaza mwenna abateekamu ensimbi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tugoberera ku Facebook ku YouTube kwoteeka ne ku TikTok obusinga bunyumira nnyo ku TikTok mutugenda ne mututema ne mutuwandiikako ebigambo ebinene tetujja kubanga tusukawo wano aje Samuel Gemanya nkoze ne Kagere Waswabeka wali mu production mwebale nnyo mwebale kubanga mutugoberera program nsonga ku nsonga tuddingana olundi Lubalusewa TV mazima ku mazima.